Gye mukolera emirimu gyammwe nga omukyala agenda obbakiikirira najje mbajjorini nze mbabuuzaako mbasabira mikisa myereere obudde bukyali bwa kumakya olunaku kansabe Mukama bateeremu obwangu ensawo zammwe azijjuze nanti tuli ku fixing the economy putting money into your pockets kale oba mugenda zijjawa naye anyway so mwebale abatugoberera abaaliwo abagobedde interview yaffe gye twakoze ndabye feedback yamaanyi ku social media okwo ku TikTok ne ku YouTube. Thank you so much. Babadde bagoberera nga njogera ku nsonga za politics mukono, njogera ku byobufuzi by'ekitundu kyaffe ekya mukono n'engeri omubaka ina kadi ya NUP Betty Nambozi bakireke gyasobodde okudibagamu mukono ne kukuma entale empitirivu nnyo ezirina agenda mu kitundu kye kya mukono. Mwade mu bifollowinga mwebale ndabye nga message nyingi n'abankubiddeko kuva mu nkambi zonna n'abadde bambuuza amaanyi g'omubaka Nabukeera galiwa Hajjati Hanifa Nabukeera galiwa n'embalaga Hanifa Nabukeera amaanyi ge we gali abamu n'abanyonyodde ebyazenga akola wabadde woman member of parliament emiruka amagombola 18 agakola district ya Mukono gonna nga abadde agateeka mu services ate nga si za 10 si za 2 ekisanja abaddeyo kimu naye nga byakoze bibadde bigezaako kubanga birabika so byonna badde mubimbuuza era naye bibanyonyola nimbalaga nti ne bwaba singa abazze ku kya member parliament wa constituency amagombola 2 Goma Central Division omuntu abadde ku mani member of parliament ng'atwala amagombola 8 bw'akomawo nadda amagombola 18 bw'akomawo nadda ku magombola 2 bwegati kitegeeza bw'abangira ade mukozi ate wano kiba kijja kubanga kisoka bususi ngenda kumukyaza ye kennyini ebintu bino ajja kubanga abeeyogerera mu maaso awo mukujjasa akaseera mu mpemu katono nnyo tugenda kubanga tuli naye Butoola Honorable Hanifa okuva Mukono owai Goli Mukalulu sente wakajo kebikoda yabagambye nti akaluo malokawda bino bimulimu simanyi kakuume kabanje kalinde kakole katya bagenda kubayolanga nsene yakosa kigambo kya nsene nti bagenda kubayolanga nsene bwokalonda dawaka ebisigada birindide ku radio oba ku TV Chenyezo baka kasaba naye bana Uganda bannange akwira kikiiko kw'ebyokulonda etteeka lyayisa terina we litudde mu constitution ya Uganda teribanga namu teka right ya muna Uganda ina ino lukso okulonda akalulu ke n'okakuuma era woleka akalulu ku muna Uganda munange n'okalagajjalira ate lenya babaka bobo sindiseeyo nze kyenyinza obbasa bakiri kimu akalulu kalonda okakuume gw'okatiikinga muyinza okugamba mbu yakateeka naye akozesa ki taxes zaffe they use our own funds to organize the elections kati nze kyenyinza okusaba muna Uganda ewo bonna buyinza bwo sente seeka akalulu sente zo penye tikinga kalulu sente zo n'omukono gutikinga sente zo kati musaba sigalawo kuma akaluluko temutikinge mulonde omuntu omutuufu tutayako gundi wanta batikinga najemba jury ni woman MP district mwe mwogera ebigambo ebisasamaza abantu kyekinyiza sente be nti mukoza statement enkambwe kabanje kalinde kanoonye kagoberere Abannayuganda abakoya Abannayuganda beetaaga change Abannayuganda beetaaga ba leaders abali capable kati gwe ali okutegeka gwe oli eri ku independent body wano toyingirawo leka omuntu mwamu nominating leave the person to look for the vote nze ndeka njogere n'abalonzi bange nze manyi abalonzi bange kye baagala owulira era ngenda kibaga ate manyi nekye nina obbagamba si kubagamba kye baagala wulira kyokka wabula ate bagamba kye balina okuwulira wadde olumu babeera tebakyagala kati bannange so walabye engeri ebikolwa ebyabadde mu campaign nga bwe zitambula buli sente wakakiiko kwasinzira okwogera okola statement bwezityo ebintu nga bitambula mu campaign omuko ogubalagala nga gususse obiraba ku TV na biki bannange omuko ogubalagala bange gubate gunnatuuka olwensooka I think lwakuba mbadde nkola do to do era bannawakusoba mbimwe balokuba nga mbadde munanyiriza bulungi naye nga omuko ogubalagala ddala gw'omuntu w'ebyokwerinda omuntu ndi kunoonya kalulu sikukutteeko sirina jjinja sikoze ekiddala abantu bange oba okuba baaki kati nakuwulidde ogamba nti bakukubye netiyagala se ng'okola ng'oli ddala gwe yabadde ku mulimu gwo gwe munnamawulire yabadde ali ku mulimu gwo ng'oli mu kukola kiki ekyabadde kibatuusa tokutte ejjinja babadde bawansonga ky'okukuba gundi oyinza okugamba nti abalonzi bakola ensasage ndi kuwagira mu candidate wange gwempagira I have to hype my candidate kati nga nze oyinza okungamba yes nabadde ku area president his excellency Nalala Mafaabi
I'm holding the FDC ticket by the way ndi ku Kisumuluzo okugulawo wakise empya wakise ngaggade tugendamu nabadde ku Larray. I was hyping him katoga bayinza okungamba nti wadde owogana nnyo tukubeti ya gasi omwo mwe mubeera ebigambo nooza bimwogera ebimutiisa nati ze wengamba nti kati ono gwe mbamulonda bali nga beesika babalaba numbers zikyuse we are diverting the numbers kati radio yamaze ogamba weyatuukidde ogamba nti Makindye erina abantu 28 kati ddala oyo amanyi voters register erimu abantu bameka agimanyi kubanga yesente agimanyi agamba atya nti tuli mu Makindye mulimu abantu 28 Makindye ezo nange ozigasse mulimu abantu 28 ayabadde agamba abavuganya bacandidates nati bacandidates abavuganya balimu 2 naye ndowooza tebawera 28 naye nga bangi Makindye zonna bw'ozigatta Makindye emu erina 12 ndowooza n'endala ani yabanominating ye mwennyini kati ani gwanenya yabadde ayogerako bwogezi ali tanenya yabadde ayogerako bwogezi that you did yourself to obanga omanyi ogera kyogerako in a way of complimenting on it negatively okireka kuba goba wakikola sigwa yatunominating ate nekirala banayoga tulina obuyinza okwesimbawo ekifo kyobuvuganyako muli bameka tuliwo 8 mwena mwagala kubeera ababaka ba palamenti fena twagala ababaka ba parliament woman MP so nekirala ate omukulu oyo golaba lyamukama yandemesa wali kuba president nagaya emikono tegiweze wagendanga emikono toyina nga sigiyina oba nagitwala ye kenyini yamanyi actually talina nansonga gyawa kuba some of the people kufe twakola alliance yaffe ya independent presidential aspirants abatagenda ku ballot paper but again abamu bareporting ne bamutuuza ne mukoti nga talina nsonga edistanning gyabawa but actually mina labanga okudde okukayana nebyamukama so milioni 2 zo milioni 2 wali ozozina afanda yaliwo ng'osigaza mikono n'emikono waliwo girina nga n'emikono tugitutte waliwo n'emikono emika nali nda certificate yangamba ku Small district yali ebulako emikono 35 something like that naye omanyi okugamba twalinda certificate yagiwasa wazaali 11 nga ate nomination ziwedde bakuwa certificate ekukkiriza nga ate bamaze nominate certificate eraga nti kubulako emikono ebulako oba nandala yakulemusa kuba oliwo FDC ate nga ne FDC nali sidayingira FDC president oyo tomuwayiriza bambi FDC wagiyingiddemu wano bamaze actually I thank the FDC fraternity thank you for seeing capability in me mwebale kundabamu potential mwebale kumpa chance mwebale kuwa muvubuka chance okuba nga nzija nunule Wakiso mubonna abatwe mwaveeti nga mwalaba nga capable. Thank you very much. So njagala tutunulire eggwanga tuve ku Wakiso nga Wakiso njagala owekifaananyi nga kya ggwanga ddene kwa kategori waabo obeera mugazi obeera munene Wakiso tujja gyogerako nga Wakiso bw'otunuulira ebintu ebyebikolebwamu abaserikale engeri bakolamu walabyeko Katambi nga bambudde omusajja bamusesa 99 aweddeko engoye walabyeko Katambi nga balumisa omusajja embwa nabirabye batansoletera abantu embazi zibalume naye kati ddala mu aba security those are the people we need to put out of Uganda banaye bannayuganda mukumire ddala akalulu kati nyongera bagamba akalulu tugenda kabanja abo bangi kuba wano ebituuse where is the government eriwa government yeggwe yenze be bakumaddembe be bali mu government bali mu buyinza naye si bwe kiri mu Uganda bwe kirina okuba naye ate si bwe kiri kati gwe oyagala government ebeera etya ngambye bwe kirina okuba naye ate mu Uganda yaffe kati Uganda kiri kitya it is totally opposite of what you've said kati government ya Uganda si be bantu si yenze si yeggwe ababidivertinga si yeffe naye ate kati wengenda mu parliament nze ngenda oboogerera kuba tengenda mumala ntuuka nesimba okuba speaker tojja kufuna mikono egyaki tebajja kukulonda bane batagenda kunonda ba MP bajja kunona bajjala ba capability tewesudia anti kati okwa speaker abawa NRM kati these are the people are diverting us nze kambabulire kati temuwuliriza statement yenga gyagambye nedda actually ekituufu kisigalaga kituufu speaker abawa NRM omwana lwaki abawa NRM kubanga NRM ekisooka yesingamu ababaka abangi ennyo mu parliament ekyokubiri kigenda kukyuka nze nkubira abannayuganda bakooye bagenda kukyusa era galonda abantu abali anti wuliriza nekirala bwe tuba tugeze mu kamyufu akako okulonda speaker nga tugenzeeyo okulonda speaker tuuse mu parliament abannayuganda bamaze okunsindikayo mu parliament omanyinza olaba omanyinza siri muntu wakwesudiya nze ndi muntu wa reality kubanga ebintu byonna bibaddewo ngambiraba Western Uganda Western region nga region ereeta abaka 360 mu something
naye nga abasinga namba yonna ne rusi abasinga babeera ba NRM. Essaawa zino NRM erina ababaka abamaze dda okugenda n'opposite bali mu 10 n'omusobyo. Abo obajjako waliyo obukiiko obw'abakadde abonna babaka akuli abakadde agenda okurepresentika abakadde agenda okurepresentika abona. Kati ogenda otuuka gwe mukazi watu avudde Wakiso nga ne oyagala okuvuganya si gwe agenda okwagala okusooka okuvuganya ku wa speaker naye bangi abadde bagezezzaako naye nga namba zaabali ate n'ekyokubiri bali babateekamu ekintu nti president kyayagala kyemugenderako ababaka balinga basiru bonna abaliyo kyayagala kyemugenderako bakeera bulungi ne bagenda Entebbe president ye n'abawa kyayagala ne bakoma mu parliament bonna n'ekitayambe bannayuganda n'ekinaabayamba bawanika bwanisi kati kankugambe tetugenda kwogera nga akadde nga tetunatuukayo naye oliddamu nogaa nti omukyala najjeemu omwana wa B'Engonge oli mwenyinazi kyovuddala nti gwe yayogera n'agamba nti agenda tuuka mu parliament atafuke speaker mpozi si wano si ruutu eno natujja ruutu eno ate si ruutu eno parliament ojja gituukamu naye kufuka speaker kubanga bintu bingi balondoola n'engeri n'experience oluddemu otya mu parliament amateeko gamanyi toyinza fuka speaker nga toli looya ebyo nabyo babitunuulira oli looya goloza ukyogerako bogenzi nyala fuka speaker alina kubeera looya n'okuba nga wasoma amateeka kati nno kankubulira amateeka gendi munnange naye wono kulonda kwanca kwa mwezi 3 okuva kati okulonda kwa mwezi gumu emyezi actually mwezi gumu hono January nga 15 anti okulayira konna kubeewo gwakutaano then tulayire mu gwokutaano gye myezi kale eyo lafule emyezi 6 egiri onooba ogamaze muganda wange olaba the thing you're saying kyekimu n'omuntu weyaŋŋamba nti ddala ku myaka 2 gojja kubwa ate nze siri bwento nowe 17 asobola ate wa 17 kasobange eggwanga kasobange owezeza emyaka egy'eggwanga constitution 17 tasobola constitution 17 alonde wa Uganda alondebwa sebo ate tebawandisiza abaana mu ssomero mu Uganda nkugamba according to the constitution nalaba emyaka 18 bw'abanga alonda kitegeeza asobolera okwesimbawo mbadde ndaba okwesimbawo takkirizibwa kulonda nze simbadde simanyi no 17 ate nga babawandisa balina n'endagamuntu nange bapandisa ndi mu primary balina endagamuntu mu aba senior 6 balina nti buli alina endagamuntu alonda olina kusooka kona 18 anyway seko olina kusooka kona 18 actually mulimu n'abalina 18 nga talonda oyo abatabyagala bagaze nga nedda nga mu voter eligible bate wejakonera nga ayita naba kubeera mu voter register abo nabo gye bali kati tutendye kugamba nti abantu babeera ne national so yali akumalamu amainti ku myaka 2 ate naye yaliko ekikyamu actually me omuntu buli wangamba ekintu nga kiri negative I get more courage mpulirira ddala ngamba wow kati ekitegeeza nyongera ku encouraging nti tosobola kubeera speaker gweyongera okangamba ngamba nti ngenda anyway so ebikolwa bino ebikolebwa abakuumaddembe mu biseera ebya campaigns bwe biti akalulu kaba kafuuse lutalo ebeera bato kyetuyinza okugamba was they attack you a threat to them era nga kyembagamba nti gwe waba akukubye gwe wabadde okiikiribwa gwe wabadde oyimiriddeko oba gwe wabadde oli okukwata oyo threat ya ddala nabadde kukyagulanyi kati balabika bamutya nabadde kulalya kyagula musajja nankuba amazzi ng'ali ku kabangaliyebwa ati nze nga ndi eno wansi mu maaso gange nga ndabira ddala lwakuba nti nadde sobola ate kumwetegereza nnyo engeri gyekyabadde nti ate nabadde nokukwata mu maaso naye ku vidiyo kwali kuba nabadde ndikodinga ku vidiyo kwali gwasigadde omurekodinga vidiyo yabadde recording vidiyo yabaddeko nga recordinga naye mu kubuna emimwa baawo obukozesa ekyekango tekimanya muzira odduka nasoose nensoka nzirukanga maaso gambalagala nga empulira embeera etabuse naye nga kwali akatidi nga mwalabye batuyisiza sitemamanya mutuseneke mu parliament tulabe okutufuba okulaba nga tubalwanirira ate ekyo ekintu ekyo nze ate nze kakati nakyukamu oba Uganda etutambudde butabuzi nze kati omuntu nga oli MP olina okuŋŋamba ebigambo byesiwulirangako kubanga byembadde nga mpulira buli omu kyatugamba kati enyinza okugamba MP emirimu gyolere gibeerawo nga girina mu constitution bagivaako nati kati ndi okugamba kati balabe eyo okugula ambulance ku byalo siri kugamba bala kye bakola ndi kwogera ekyange kyemmanyi siri kugamba depending on what other people are doing I'm not talking about Najemba kati kisookera ddala emirimu gya parliament olede we giri set omulimu gwa parliament si kugenda kuzimba luguudo si kugula ambulance
si kuzimba ddwaliro si kuzimba ssomero kati if I'm talking about the woman MP woman MP etuukiridde district abakyala ba district eyo bali batya abaana ab'obuwala bali batya abavubuka bali batya abasajja bali batya communities ziri zitya ofuddeyo okumanya abakyala bali mu malwaliro abafiirayo benkana batya otuuseeyo n'oyogerako nabo nagwo omulimu gwa mubaka actually naddala omubaka omukyala tusobola kuleka bakyala banno kubanga babonaabona ng'olaba basingle mothers bangi actually nze single mother akwatako nnyo single mother bulungi bwe bayita tusobola nakubwegeregeranyako abakyala bangi bafiira mu malwaliro nze ngendako mu ddwaliro it's so that actually I don't have but ofunayo bu gloves nofunayo bu mama's kit nobagabira yeah kati nga woman MP oli kuba woman MP at least manya nti guno omwezi eno constituency kandituukemukko tubeko at least mu byalo 2 oba 3 tuze communities njogereko n'abakyala abo n'abaami mbatuuze njogereko n'abaami abo tumanyi challenges ze bayitamu eddoboozi lyogenda tuusa eri waggulu ku paliamenti oliteeka ku mmeeza obwogerere abantu basinga tebeetaaga kumala kuba nti ogenda bakwata obasimba ssente what they want is that you give them the life of talking to expressing themselves that's expression esinga okutta abantu ne babeera nga tebasobola kuvaayo kweyimirira okitegeera abaana ab'obuwala bava mu masomero but because they don't have people to talk to they have that pain that they go through nga sobola nagitegeera kati personally am a youth njogedde n'abantu bangi nkola door-to-door campaigns njogedde n'abakyala bangi abakyala bafuma omukyala agenda kugamba kiki kimuluma naye omutuukako n'omulaga nti olinga ye pain ye ogitegeera you're going to make that person speak out to you buli muntu wafuna omuntu gwayogana nga alaba you support them abantu singa tebaagala bawa ssente baagala kintu kimu services bazifuna yes Are you sitting with them? Are you understanding what they are going through? Are you providing services? Are you speaking for them? Eddoboozi lyabwe oliyimusiza. Kyekya aviirako ababaka okuva ku mirimu emitongole egimanyikiddwa mu constitution ejja omubaka ne badda ku bintu ebitali byabwe. They are over greedy and they are only thinking about themselves and families. Actually nekirala obuzibu bwe tufuna ntusindikayo abantu nga bakulu bakoowadde talina kyeyeeguya. Bwaba mugagga nga yagaggawala dda. Yagaggawala bakoowu muze tosindikayo abavubuka nga nze Doza ne factor ya NRM nga NRM erina kyamaanyi ekyekola ku nsonga eyo because kati NRM ebeera eyo amateeka yegaleeta be baagala oyisa ge bayisa n'omaliza ng'omubaka yagenda abasuubiza nja kulwanisa kino nja kulwanisa kiri nga kyakoze ekyamaanyi okuleeta ambulance ku kyalo. Parliament erimu ba NRM bokka. Naye be basalawo. Kati mwe bamembers ba parliament abalala lwaki namwe temusa ebintu banayi. Ati parliament ye Uganda ebintu byogerako ebyo tebikola Uganda bwogenda mu nsi nga Kenya. Do you know why you people that's what you believe in imwe mukyatadde eggwanga lyaffe emabega kati buli wempira ebyo oli okuŋŋamba ndabira nga you putting our country behind. Okiraba bulijjo okumugamba mbwe ebisima tebigenda kukola mu Uganda tebigenda kukola mu Uganda. Ate si bwe biri. Because you send leaders that are not capable. Kankubuulire gwe najjemba ekintu ekyo kwekyo kisobola okutereeza palamenti ya Uganda kati kankikubuulire nga gwe tunaba nakugiyingira President Museveni kuwummula bukulembeze bwa Uganda. President Museveni bw'anaawummula oba ekibiina nga NRM nekivaawo oba nekikendera ku maanyi naye nga bwe kinaaba kikyaliwo kankubuulire n'ababaka bangi abagenze palamenti. Omanyi kyendabye gwe oyina your own issue about NRM stuff. Anti buli kintu yekyonoonye. No, constitution ya Uganda abani abagikola. Constitution yakolebwa dda ne kati bagikola mu nnongoosereza of course bannamateeka aba parliament abo. Kati gombaka parliament wembanga makwata amateeka executive powers ne muziddiza spirit powers ne muziddiza executive body. Then who do you blame? Anti wuliriza kyenkugamba oganye kikkiriza naye nga ate kyekituufu. President Museveni akeera ku makya n'agamba njagala ekintu kino nkyagala bwe nti njagala etteeka ly'amagye oba muligobye ndyagala kati live example yaliwo bannamateeka wano mu ggwanga ab'amaanyi ne palamenti bagezaako okulaba nti bajjawo ekyo ekintu eky'abantu aba bulijjo bawosa mu kooti yaki ekooti z'amagye kooti masho ne Supreme Court n'ekiraba ne kooti ensukkulumu n'ekiraba saabalamuzi yennyini Alfonso Owiny Dollo n'abalamuzi bataano kubanga balina bamawe asukkamu ne batuula era ne bakisazaamu ne bagamba kituufu abantu ba bulijjo tebalina kuwozesebwa mu kooti yaki n'awana ebyokulabirako nawe nzi mulamuzi toyinza kuntwala mu ddwaliro kukola sajjale kujja kulongoosa abantu n'akijjawo. Ababaka ba parliament aba Museveni president n'ababaka ba NRM ne bakeera ne bagenda Entebbe
ne batuula ne bateesa bo nga bebakyagala kikomewo era ne bakizza nga babawadde ne ssente nekiddamu era ne kiyita nga n'ababaka ab'amaanyi betumanyi nti nno oyo mubaka mwogezi mubaka amateeka gategeera mubaka alemera ku nsonga ng'era kituufu aziremerako naye nga talina space nga bali abantu president kyayagala kyebakola ki kyebayisaawo bava entebe nga babawadde dda komoni ekyokuddamu ekyo kyenkugambye nekugamba nti the people you vote ababaka bemusindikayo ekyo nakyogedde dda nakikugambye from the start omanyi obuzibu kati webuli like I think oyagala nnyo kale oyagala kuwulira my side of view about NRM kuba ekintu kiri nze njala lirye nti njala mazima sala kwerimba bano bempereza abantu yes actually wanda tuli mu kulimba era zekiva ngambye constitution baana bagikola njagala twogere ng'ekintu kya mazima superior powers baani abazigaba bandi badde abaka ne influence ebera ya president togera tuli kubuuza togere tuli kwogera katuyalize ekintu kirina kuba kitya babaka etuna kikugambye dda from the start nti government etulina tekola kyeyina teri government weyina kuba ekyo si kyenasookeddeko etuna kyogedde dda kati nenkubuuza nti kati baani abakola amateeka babaka baani abagayisa babaka ani akola constitution babaka baani abalina okuba nga basping out for the people baani abasalawo government weyina otambula bantu n'ababaka the power belongs to the people kati kyenyinza okugamba kyekyo nti omubaka obanga otuse mu parliament alina okukola ebyo nti kati abalonzi baffe actually abalonzi asingaira bagamba ffe twakoowa okulonda mu babaka 557 bali mu parliament essaawa zino 27 bali mu parliament essaawa zino omubaka kigwolaba gugamba nti oyo mubaka w'abantu era ensonga z'abantu azibaddeko Ssemujju nga kiki nga tteeka kiri lyaleeta ng'oggyeko bino byayogera binakwata akazindaalo madam speaker naye nti Ssemujju ayita tteeka lino Honorable Ssemujju Nganda speaks for the people ye muntu ye honorable atayogera nti kusanyusa muntu actually that's one of the reasons lwaki mwagala we have a different party gwempa witeeka sokowulirize sigenda kugamba nti abayisiza ttako baki I'm giving you my side of view nze lwaki mwagala sigenda kwogera lwali gwe toyagala kumpulira nga njogera but I'm going to speak nze kyendaba nga kirina okwogera Honorable Ssemujju Nganda ye honorable yakavayo nga ayogera ekintu because it's what is supposed to be said ate nga kifavoringa abantu actually era wetuuka mu Kira municipality Honorable Ssemujju Nganda omanyi lwaki abantu bamwagala nnyo Amara Chikiro yajiwamba. Bamwagala kubanga tebamanyi. Nga tebamanyi? They are ignorant. Actually, they are not ignorant. They are. I'm telling you they are. Ate kale nyinzo obutakibateekako nnyo. Olw'ensonga nti Ssemujju Nganda environment gy'akoleramu. Kyekyo kyenkugambye nti Ssemujju Nganda ye ng'omuntu ayinza obanga mulungi. Era ng'alemera ku nsonga. Naye environment gy'akoleramu. Era bali baleeta oguteeka gwabwe. Ng'ekyamazima nga Ssemujju asobola okugulwanyisa naye ng'ali omu ababaka 5 mumeka mubaka yekka ayogerera abantu gwe mmanyiize nganze najjemba soka temujja baayo babiri n'abalala gye bali abalikete bagenda okujja because people are different abazze nakyo nyinza obasaba ne tusindikeyo ku babaka abapya mulekeyo ku myaka emito ebisajja ebikadde nabyo obuzibu bwe mulina abana musindika omuntu omukadde yeyagala kimukusa kujjuza lubuto lwe kwekusa abantu bemusindika baakoowa dda tebeeguye tebakyayagala kumanya musindike nze kiyinza bagamba kati if you want change you need youth leaders just abanegala temunnakkiriza kati waliwo akalwa ke bayita kakaba youth nako bakayonoonayonona era n'abantu tebakamanyi kizibu okumanya abavubuka ku 10 osanga abavubuka nga 2 abamanyi akalwa ka youth ako naddala akapaka mu parliament. It's like right now people are very ignorant about leadership. They are very unaware about the politics of the country. Nenga tuna kutuba mu byabufuzi. Actually oba betulina okumanya bye batatugamba ne batugamba mu bo bye baagala tumanye ebye baagala tumanye bye bateeka ku display ebyenkiza ebikwatira ejjo ddala ku muntu tebabireeta mu public domain tebabireeta abantu kubimanya. So gwe ng'omubaka omuto ow'envuumuulo ogamba nti singa obuyinza obeera obukutte bingi ebijja okukyukamu. Actually constitution eratambula actually constitution etusookerako nze nakyogera nga kyalina ku presidential race constitution ya Uganda nga tennakyuka. Kiki ennyini kyoyagala gwe nga gwe ekikuluma ku mutima kyoyagala okusooka okwata? Etusooka ddala term limit. Tugamba nti tukooye bambi okuvuga kalamba. We need change. We need new people. Muno mu Uganda mulimu capable leaders bangi. Oyagala kuzzaawo bibiri? Kuzzaawo ki? Ebisanja bibiri bikomewo ng'ofuga bibiri n'ogenda waba gwe oyagala kimu? Bibiri mugenda. And actually 2031 nkomawo kuba president.
nkoma okuvuganya bannayuganda ate kubaka ba parliament nabo ndaba bakugagambula ebugagambuzi ababaka ba parliament nabo se bwoli wakwataka constituency ayagala abeerewo ebisanja aba constituency baddamu ne bamulonda abannayuganda muddamu ba influencinga ekiteeko etteeka weeriri tewali. The problem with Uganda is they vote out of excitement. Sorry to say, never na Uganda mulonda out of excitement. Mulonda omuntu kati let me tell you, I've been moving. Mulimu abantu abembadde ensanga oli agamba tufuna luyima talina kyankoledde, talina kyakoze, naye atateeka lya nukuli tugamba kutiikinga oyo. Tugenda londa umbrella kuba bagambye umbrella. Tugamba kutiikinga umbrella. Kati ddala ogenda kunenyani ng'omubaka gw'osindiseeyo takoze. Ogenda gamba nti abantu twavayo kulwanirira bu. Naye ebitukuba ku kintu ekyo bingi nnyo kubanga n'ekyo kyennyini etteeka ery'ebisanja lirina kusooka kumala kudda. Tekyenkugamye lirina kusooka kumala kudda nga ne kuba baka gyeriri byonna byenjogera nkulireetingira kojora kuba nti gwolaiko wena weeyagala okundayivati nga te kati sobola kwogera kyoyagala kumpulira nga njogera me I speak what I'm supposed to speak and I speak facts only. Nandalawo okumujja ebudaadiri eyo ndowooza naye nyini atuuse kwekuba mutima nage naye mutuufu kambalekemukko. His Excellency Nandala Mafaabi ate nzo bagamba namwe kino mulaye nti abadde akola okukola ki ababudisima buddaaka simabuki gamashali bali budiza akalulu ate ekyo kijjeeko naawe kankubuulire ababaka ba palamenti e Uganda abo abafuze emyaka emingi tebafuze emyaka mingi kubanga nti bakoledde abantu era nze nkiddamu era nkyogera ne wano batono nnyo actually bayinza obanga ate eri babaka bakolera abantu ekisooka emirimu gyabwe emitongole gya palamenti baagivaako omulimu omutongole ogw'omubaka wa palamenti it is to legislate ekisanja kiggwako nga n'omubaka we wamutomulabeeko ng'alina ekiteeso kya research ekyegamye tino omubaka atayogeranko kati honorable woman MP wa Wakiso simulabanga nakuwadde ng'alina nekyayogera ekyakubiri okufollow up government programs obasanga terina omugiba kye balondoola. And actually let me tell you, if Fatola wasn't engaged in politics, because I'm not a politician, I'm a leader. Fatola mbadde sigobeera politics nali nsande mutegedde nti ye yaliyo. But actually nali simulanga nako physically. Nekifaananyi siba kusomako linnya. Wakiso ndowooza munene tajaayo. Actually namusanga ne kulinakola nomination nga simenti yeye. Kati abantu omubaka agenda nakozesa kati ekyokulabirako abantu bamwe oli webusiro oli Wakiso abantu bebusiro bali mu kugamba Sseggona genda twakukowa genda naye nga bakulaga ndi Sseggona ebisanja isooka bisatu muyivu nnyo munamateeka nnyo naye nga abantu bagagenda kitegeeza abantu abadde nga bakozesa justice ssente zaabwe okusekyolinga ebifo ebyo. That's why I've told you we need to change the constitution. Obviously me, I used overall talking, chitu chikavarenga wamu. Ekyoyagala kye kituufu. Nakugambye nti kati wenkwaba constitution netaaga okukyusa. Emyaka, etukira ddala emyaka, mutugamba omuntu waaweza emyaka 65 mumula. Muzadde, muleke ffe muzadde emijje tujje tubatambulire. Kubanga ne muteeka lya government. Okay, become our advisors because you are elders, you are very experienced. Become our advisors. Let us push that tubaweerezeeko. Lwaki mwe bakulu baffe tubabonyaabonya to that extent? Gwosobola okugamba mama wasimula ennyumba. Edda. Kati si gwe oba olina kikola. Kati essaawa tekimu nti omuzadde nti woba ozadde abaana otuuka n'ogamba nti kati kino sikyakikola abaana kabakikole. Kyembagamba nti omukulembeze emyaka 65 wummula. Kubanga na kabala bakikwatemu ate obolaba bakiteete n'okuloka ku gundi ku civil servant myaka 65 retiring lwaki ne ku bukulembeze to retiring ate eno obanga obadde musomesa mu government myaka 65 ng'owummula mu government retirement age bagiteekaawo kyokka ate wali ku kya president n'ayagala afuge paka myaka 10. Anyway, we need term limits, we need age limits. And actually we need to give power to arrange that thing of giving powers to the executive. Bamaniga abantu bana Uganda. What do you have to say about bano ba MPs nga yaliko mu parliament kati bamuwangula esanja ekiwedde tabaddeeyo naye awulira akomyewo ku mulundi guno yakomyewo awulira ayagala abadde ebweru emyaka 5 naye awulira nga afa. Actually, Chinese bagamba people have reasons as why tebakulonda. Naye obanga gweka kasanti wakola mnevuganya abantu bebamanyi bebasalawo omulonzi gwe MP gwe bawa akaluluka. Basanga omuntu kati nga wekyeba mulanga kisempi gyali abadde ebisanja wabina obadde minisita kumpe buli minisita ogibaddemu. Ebyo n'ebisanja byaki bane mumuleko muloza Uganda erimu abantu bameka. Milioni 46 kati gwegoloza gweka gwagenda gweka ina amagezi. Omusajja yatandika nga erose w'ekyalo
n'afuuka ssentebe bokabaka balina amagezi agatutambuza agasobola okutambuza eggwanga lyaffe bwe balowooza people are experienced bane tulina abagraduates bangi people have studied nga weeko omukisa abalala yes give chance to other people to lead eggwanga lyaffe litambule buli we muwa change omanyi waliwo this man was it Obama oba ni yagamba that if you want to change give chance to the young people ensi yonna okufuna change muwe chance ku bavubuka bali batambulizemu eggwanga mujjalaba eggwanga nembadde muyayaanira that's what I can say sibula abantu bo mannange mwenna obadde tubitonzikiriza nnyo okusaba banna Wakiso Kalulu ng'oliko nga nkwogera ku Uganda ate saa zino ndi ku Wakiso kale basabe abannaye abantu b'e Wakiso nongera okubasaba akalulu mukampe woman MP ngene mbakiikirire mbogerere nga omanyi muyinza okuŋŋamba banene najjemba toli mufumbo oli mwana muto wakamala okusoma naye mumanyi lwakinaze nga sina musajja omanyi ti abasajja batukontrolinga nnyo kati nagambye kanzije nga sinafuna musajja mbaweereze nga buli kyenkola ddala si bino byakuba nti ngenda kuddiza family nti bane ate omusajja yangambye kola bwoti nedda nga walking in the right path n'ekirala omusajja nja mujja mu Wakiso manne Wakiso otyo application mugira musindika wadde mwatandika dda abasajja abeeteeseteese omusajja yeteeseteese ng'omanyi oli ready kuweereza abantu ajje mutambule oyo tujja kutambula tusooke tumalirize akalulu sooka ontiikinge ompe akalulu kola nange kalulu tukanoonye ate era omusajja munnaye wana batavudde mu Wakiso at least anaagulira akataka mu Wakiso tubeerere ddala omwo era birina eri Wakiso nze muwala wammwe najjemba Jorini bamaama bange bataata banensaba akalulu kammwe munonde ngende mbateeseze mbaweereze nze ngenda okudda gye muli nze nsobola okubatuukako ne mbabuuzaako mulonde omuntu nga akyalina kye yeeguyanga omuntu kyalina kye twagala mulekera okuwa abantu abaakowadda omuntu nga yagaga omanyi abantu abagagawaledde aba tebakyalina kye beeguya ekiyinza obbasaba saba mulonde omuntu agenda obbaweereza mulonde capability temulonda excitement tolonda kala londa muntu asobola londa muntu agenda okuweereza londa omuntu agenda okukolera nabawo youths bannanga abali abaana ab'obuwala bange mbasaba mwekkiririzeemu tulina youth organizations tulina women organizations eziyambako abakyala abali eyo nga gwowulira weetaaga okuba nga olina gwoyogerako naye nga weetaaga okuba nga otuukako mu communities ezo you can contact me osobola okunsanga either on my TikTok account nkozesa Najjemba Jorin you can inbox me direct I reply you can also contact me on 0769 03 19 87 0769031987 tulina organizations ezikwatirako abaana okusoma abaana b'obuwala tugenda ku organizinga communities zibeere nga at least twogerako gye muli muleme okubeerayo nga muli mu depression states muveeyo muyimirire abaami abavuzi ba booda bane mbaagala nnyo mwebale kubanga muntambuzaako mwebale kunvuga mwebale kutambulira wamu nange abatakisi bane bataata mwebale kulabirira families mwebale kulabirira bakyala bamwe mwebale kusomesa abaana mwebale kubanga mutukwatako mwebale kutuzimbira amasomero mwebale kubanga actually men have organized organizations ezikwatirako abantu actually also have women organizations nga ate basajja bebaziheadinga but though they hold on women kati nekirala nti when it comes to job creations bannange abakyala tugenda kuba training nga tulina skilling centers ezitraining abaana ab'obuwala omwana oli eyo wava mu ssomero tokyasoma tolina way of accommodating your education you can contact me on the number gyensomye tulabe nga tulina engeri gyetukukwatirako tulabe nga tulina gyetukutuusaako nawe tusobole okuba nga okyusa obulamu bukwanguyire obulamu bukugondere abaana baliyo nga wazaala okyasoma wazaala okyali wabula oli oyagala okweyongera you can still stand kyasobola okuddayo as long as oliyo ng'olina obusobozi obuddeyo naye ng'otya nti oswala tosobola kusitandingamu abantu tugenda ku organizing communities ogereko gye muli you have a way forward mu ggwanga lino wadde nti babeera bakulabanga omuntu ali wasted but you can still stand ebintu ebimu bibeerawo naye tulina okustandinga with them we have to outstand them mbaagala nnyo banaye abantu b'e Wakiso saba kubuwagizi bwamwe munondere ddala olaba ekisumuzo tiikinga Najjemba Jorin a woman of action a voice of Wakiso omwana w'obuwala nvuddeyo okubanga mbakiikirira bamaama bange mukamumuleze mbakolerere campaign okuba campaign mpisa do tudera temanyi abe Wakiso bonna benna akatuwako bakkiriza abantu b'Entebbe abantu ba Busiro South abantu ba Busiro North mwena mundabyeko n'abantu ba Kira municipality abamu mbadde nabatuuseeko naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala nkyajja wenna amala okuba nga nkola do tuddo
with time ngenda bayisa mukolare so that ne bena basobode kutukako bambi temunyiiga bagala nnyo police mwetenaba kubanga batataganyamu abakola do tuddo ate nakwatako sijja giwayiriza ate oluseke lw'abantu oluseke babi mwebale nnyo kuntegeera teri luseke mukimanyi nammwe nti banne najje mayaze bakolera kalumu mpole kawole mundekere ebbanja lya baweereza naawe oli tiimu luzzi teri luseke go ge mazima bannaye awo ndi tiimu luzzi teri luseke banne bannawakiso temunkuba oluseke namwe mukiraba kale yena jemba okuva Wakiso mumulabire gaddala mwogere naye munoonyeeko mulabe engeri gye mujja okuba nga mutwala Wakiso yammwe mu maaso naye mmwe abalina ebidduka nga munoonya spare wa mmotoka munoonya spare ya mmotoka nnene spare ya mmotoka ntono munoonya spare ya mmotoka zino eza racing ez'empaka munoonya spare wa buli kika kya mmotoka njagala kuzigira bannaffe abamayembe auto spare parts nga basangibwa Wakiseka kwekyo ekizimbe kye bayita Mukama Plaza edduuka namba SK19 we basangibwa Wakiseka awo mayembe be bakafulu bokka abatuusa spare wa buli type batuusa ow'emmotoka za Toyota batuusa ewe motoka endala zonna batuusa wa Japan batuusa wa Taiwan batuusa wa China batuusa wa buli kika batuusa kye bayita spare nobanga onoonyeza ekintu kyonna mu maduuka ga spare mu Kampala ne kikubula gende Wakiseka ku Mukama Plaza onoonye bannaffe abamayembe auto spare part kakati ne namba y'essimu weeri awo osobola okubira ku bwana mayembe yennyini n'omugamba njagala kunfunira kino na kino ajja kubanga akuyamba obwo bonna obuntu simanyi butamino simanyi brakes simanyi omukono simanyi obukono simanyi ekiki byonna bannaffe abamayembe auto spare part eWakiseka ku Mukama Plaza birina ate nga basobola n'okuyambako kukya okubuulira emmotoka yo kyeyeetaaga abantu abamu emmotoka muzina naye temumanyi emmotoka zammwe bizina buzibu ki ebyotoka ne kufaako buli lunaku n'otwala mu makanika oba oli awo ng'ate ekintu kyobadde ng'oteekamu si kyekyo kyeweetaaga kati ajja kuyambako okubuulira ki kyennyini ekituufu kyeweetaaga ne spare ki omutuufu gweweetaaga mu mmotoka waliwo ebintu ebimu nibagamba gasiketi n'osasula sente za gasiketi ne bakuteekeramu ekipapula wayitawo mwezi gumu nejjamu ebituli emmotoka enaanika okuyisa ekikka ne bagamba gasiketi erimu ebituli weetaaga kati oli asobola okuluŋŋamya nti oliyo gasiketi y'ekiwuma waliwo ey'akabaati waliwo ey'ekipapula n'akuluŋŋamya ringi ebyo ebintu ebyo temubimanyi naddala ebintu by'omunda mu mmotoka plugs naga nnimi bbiri zoyagala oba nnimi lumu n'akubula nti nnimi bbiri ejja kukola bweti lulimi lumu ejja kukola bweti bannaffe abamayembe ne bwana mayembe mwennyini ajja kuba nga ate akuyamba ku nsonga ezo zonna eza spare bw'oveeyo dduuka Wandegeya ku Dream Restaurant enjala ebe kuyiseemu olye ku kamere olye ku kyenkya olye ku kyemisana olye ku kyeggulo bannaffe badream mwebale nnyo okutulabirira mu ngeri y'emmere kubanga mutukoze bulungi nnyo otuukawo ng'enjala yakuyisayiseemu ddala soka bakuwa kajuisi n'okanywa olwo abaana ne baleeta emmere ate ng'emmere ennungi ng'emmere ewooma ate nga nnyingi ate nga bayonjo bulungi nnyo nga balina ne kasimayiro olwo gy'ogenda awamu ng'ogenza okulya emmere naye ng'omuwala agikuleetera alinga gwe babikidde abadream sibe batyo kasimayiro kabaako ate nga banyirivu oba namuliro ebiwala ebinyirira abijjawa so naye ebiwala abana by'Ewandegeya ku Dream Restaurant gyoyagala gy'olyako osobola okulya ku Equity Bank osobola okulya ku zino ebbiri ng'oyise ku makubo g'Ewandegeya agakujja ku katale k'Ewandegeya oba osobola okulya ku eno after Agikasule Mall ng'oyakayita ku bitaala awo nawo waliwo Dream Restaurant gendawo ne kadi akabisi kaffe bakalina era bajja kubanga bakakuwa nja kusembayo bannaffe aba Biva Organic basangibwa Mengo gwe wenawena asoomozebwa ayita mu kusoomozebwa ayita mu ndwadde bannaffe aba Biva Organic webali bajja kubanga bakuyamba gendawo osobola okubanga ate munnange ojjanjabwa olina pressure olina sukaali totambula bulungi ng'omusajja ebintu byakucyankalanako ababodaboda bebakumalirayo engendo gwe tokyamalayo genda Dr. Senjobe akwongereyo asobola okuwa eddagala oyinza okuba nga emisuwa gyo gyanafuwa ne mubakyala mwennyini mwebali tokyalina appetite owagazibwako gwako embuto zaagaana bwezifuna bwe zivaamu gwe waayiriza sengaawo kubanga mune sengaawo teyazaala ogamba simanyi kyeka kikolimo kyava ku kika kakade ebyokukika beera nabyo naye ate ne Biva Organic baleke bakole omulimu ogwabwe bawo omwaganya bakole ogwabwe at least gone kwasa kirala naye nga gwe ng'omuntu osobodde okubanga ate otuukako bibyo abagala okubogera ku mikolo munkubire ku simu eyo 0724 773 noonya katumwa noonya mwogezi owewaka oba wabako